ebintu babikola mu ngeri ya kinuupu. Kabuli. Babikola mu ngeri nga basobola obyegaana. Ngeri ya kusaagamu. Nze saabawandiikira baleeta olupapula bawandiikira. Kati ebbaluwa eno era ne bw'osoma content alimu ayogera to the promoters. Akitegeera. Iffe okusinziira ku bbaluwa eno baatugambako nti bannange nno tuyise ba promoter tugenda kwogeramu. Tebaatuyita nti mujje tuyina meeting y'aba stakeholders egenda okwogera ku nsonga bweti. So awo nawo waliwo oba kunyooma oba butamanya ngeri ki ebintu gye birina okukolebwa. Kubanze mu kuwandika ebbaluwa ekintu ekyo bakiyita CC, carbon copy. Carbon copy bw'ogimpa w'oginteekamu obanga ntegeezezzaako. Kyekintu kye nali nkugamba luli omukulembeze waffe nti yali mu palamenti emyaka 3 nga police maker nga asalawo ng'ali ku mmeeza nakuba judo esembayo mu kusalawo segeera olukiiko olukulu olw'eggwanga ng'alutuulako akkirizibwa emyaka ejja n'ayingira ebintu ebikwatagana n'ebizibu bya industry gyali amazeemu emyaka egiwera 17 abyogerako kati agamba baatuma copyright ye yagituma kubanga yayina chance egituwa kubanga yaliko ku lukiiko olunene yayina chance egituwa blood. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Omulabi omulungi wa Blaze Media tukwaniriza ne ku mulundi guno. Omwaka gwo gutandika iraddala okubeera nga gubicaminga serious era n'abantu abasinga bongedde okwongera otegeera nti omwaka oguwedde gwaggwako kati ne kalenda batandise obeera ng'ennaku bazikwatira ddala nti bali mu January. Omwaka ebiseera ebisinga guba gutandika abantu ate asooka okugamba nti ennaku z'omwezi ziri bwe zikyate nayogera 2024 naye ennaku ze tusembedde batandise otegeerera ddala nti tewakyali mu kyezo tweyongedde okukula ate n'omwaka tuli mupya. Asirinzekka ndi ne Martin Beta ate kababuuzeeko ne Black Mamba naye abe nga babuuzaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizzaako abalabi ba Blaze Media ate nate ffe tutuno abazze. Mungu abakuume. Okay, Faizo naye kababuuzeeko Black Mamba. Blaze Media tukutetenda. Nga abalabi ba Blaze Media mbabuuzaako Happy New Year once again. Mashallah. Okay, eno episode ndooze ey'okubiri nga nsisinkana abaami bano nga mbayina babiri wadde nga Black Mamba twali tumuleeseeko enfunda ndowooza ez'emabega myaka giri naye nga mbayina babiri bwenti kyanyumidde nnyo nti nalabye comment singa nyingi nnyo wenzigoberera ku mitimbagano egy'enjawulo video zino we tuziteeka nga a lot of people are demanding for their comeback. Kyensonga lwaki ate mbatuuzizza bongere okunnyonnyola n'okukkaatiriza ebyayogerwa oba oli awo banaabitambulirako. Nyumirwa nnyo omuntu ayogera ebintu n'abitambulirako era n'abikolerako ate nga takyamuukiriza muntu y'omu. Sinakindi ng'abyogedde talina gwe yeeguya nti oba alina kyamwagalako nti leka muwaana abeeko kyanteera ku ssimu nedda. Sigenda lwayo kantandikire ku sayidi ya Martin Beta kubanga alina omulimu munene nnyo gwakola mu federation. Ndowooza atulira ddala ku secretariat. Martin, ensonga eziri mu ggwanga saawa zino ez'okubeera nga waliwo abayimbi Alien Skin ne Palaso they contribute to the entertainment industry naye nga waliwo embeera eriwo ey'okubeera nga balwanagana. Bafaani b'abantu bano babiri weewaawo nti no bayinza obeera nga bakuba kkerere ng'owulira nti buli omu ali sayidi ye ne at the end of the day twetaaga okubeera nga embeera eyeggwawo Harmony nga weeri kubanga emirimu girina okukwajjibwa ne industry neeba nga eyina kyeddizibwa oba n'eggwanga kubanga abayimbi abo we bakola
omusolo gudde eri eggwanga waliwo n'abaana abasasulwa nga bakoze ensonga ezo nga federation mutuusewo kubeera nga harmony ebeerawo entalo ziggwawo kubeera nga industry esigala ng'emoving. First of all abayimbi bano bonna babiri bamemba ba associations ezikola federation. So fete tuli mu business ya kubasalira musanga ani mutufa ni mukyamu wabula obuvunaanyizibwa bwaffe nga abakulembeze ku making sure nti emirembe giddawo, ku making sure nti tutereeza bonna ne twogera nabo netwogera naye tumanye obuzibu buvaawa. Ate ekyo ffe nga federation tetukikolera mu kamera, tetuli mu business ya kulabisa abantu baffe, tuli mu business ya ku making sure nti emirembe weegiri ate emirembe egya nnamaddala si emirembe egy'okweyisaako. So tetujja kujja kubeera mu kamera bannaye twayogedde ne Palaso n'akola bwati, twayogedde n'ali n'akola bwati. No. We shall maintain our position nga tukole kye tusaanidde okukola nga tukikola mu ngeri eweesa buli omu ekitiibwa, si mu ngeri ya kujooga, si mu ngeri ya kulengeza, si mu ngeri ya kwefuula bakatonda oba kwefuula mbu obuyinza ffe tubulina obwenkomeredde. Mu buufu bwe bumu obwo, this is an open discussion for both of you. Okubeera nga waliwo embeera ebadde eriwo Faizo manyi wabirabye, Martin mwabirabye. Ebyokubeera nti waliwo meeting ebaddewo nga 6 olunaku lubadde lwa Monday. Gye bawandiise ebbaluwa ne balaga ekibadde kigenda oteesebwako omubadde ba promoter. Nammwe nalayo babakutegeezezzaako ku nsonga eyo. Era ne bamaliza nga bagamba nti mulabika mwagaanye oba okgendayo. Ne simanya lwaki temwagenze mu meeting eyo. Meeting ebadde ndooza yaku gaana bayimbi bano Alien Skin ne Palaso nti tebaddamu kuyimba. Ensonga ekyo kimanyi mwazitegeddeko ze mbadde njagala tusobole okuba nga ate nazo tuzoogerako omulabi ategeere nabo bennyini nnyini ba stakeholders mu business eno bayinza oba si bo bennyini naye waliwo bangi abalina stake abasobola obeera nga bategeera oba bakwatibwako ku nsonga eyo. Ensonga eno wagitegedde otya era ekibuuzo ekyadde kibuuzibwa federation lwaki teyazze mu meeting ebaddemu abantu eb'enjawulo? Ensonga twazirabyeko mawulire naye UNMF is an organized organization. Bye tukola tubikola ku lwa benefits eziri genuine mu bantu betukiikirira oba abantu betukulembera. Bw'oba otuyita omanyi okuyita kyanjawulo n'okutegeezaako kyanjawulo. But also mu kutegeezaako otegeezezzaako otya. Nze meeting nagimanyaako kubanga nganze nasindikibwako ebbaluwa eyo mu WhatsApp yange nga Martin Beta singa ali ku secretariat. No, si secretariat nga Martin Beta ebbaluwa yansindikibwako mu WhatsApp yange ng'era ebbaluwa eyo kuba nkyagirinako wano ebbaluwa eyo weeri wano nga eri addressed to the chairman United National Entertainment Promoters Association. Okitegeera nga chairman wa association etwala ba promoter gwe bayita gwe baali bawandiikira bamuyita. Kati ebbaluwa eno era ne bw'osoma content alimu ayogera to the promoters. Okitegeera iffe okusinziira ku bbaluwa eno baatugambako nti bannange nno tuyise ba promoter tugenda kwogeramu. Tebaatuyita nti mujje tulina meeting y'aba stakeholders egenda okwogera ku nsonga bweti. So awo nawo waliwo oba kunyooma oba butamanya ngeri ki ebintu gye birina okukolebwa. Kubanze mu kuwandika ebbaluwa ekintu ekyo bakiyita CC, carbon copy. Carbon copy bw'ogimpa w'oginteekamu obanga ntegeezezzaako nga bwe nagamba nti Faizo nagambye Blaze nti oba negamba nti Faizo nkuyise naye ntegeezezzaako ne Blaze nti nkuyise. So ffe baatutegeezaako nti bayise baani amakulu. Nze kyendaba nti amakulu
n'ebyo ebyokukopingako ali mu bitegeeza gwe yadressinze naye abamutegeeza nti ne bano bagambyeko sibayise kubanga eno ebbaluwa eri addressed to bw'oba ompita oba olina okukola ebbaluwa eno ng'eri addressed to me then nokopinga n'abalala naga nti nono nkoze eki mugambyeko so mu bumpimpi abasajja basooke bayiga okukola ebbaluwa no mu bumpimpi kuba waliwo obunafu bategeere enkola y'emirimu naddala eri official UNMF erina office eri open Monday to Friday eri ku Alu Hotel and Suites Mutundwe eri Suites 201 era open okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 12 oba badde tebamanyi office we eri ng'amanyi hoteli naye nga tamanyi suuti ki era weyaweeredde n'ennamba yange okunsindikira WhatsApp era yadde asobola okumbuuza office yammwe eriwa office zo bamanyi we ziri kubanga ndowooza omu ku bakulu aba complaininze y'omu ku be basembayo bebamu ku be twaka celebrating era ne office abagimanyi ne office era agituddemu eyagimanyi ne jam sessions we ziri so olulala agendawo wennyini we bamucelebrating kale at least ajjeko hoteli ye agende wali we bamucelebrating wano we bajja omumusanga kubanga kyekituufu nzijukira nga jam session esembyeyo ey'okucelebrating ebadde ya Ragadi no yali ya David Lutalo naye ejidde emabega yali ya Ragadi y'omu kubasatu abana abasembayo kitegeeza office we ziri amanyiwo okay akituufu kiri kye nagambye wali nti ffe tuli mu bizinesi yakuddukira mawulire tujjira mu mawulire tuba tulina kye tugamba abantu kitegeerekeka so si kukyesinga cloud okujja n'ogezaako olaga abantu nti gwe kyokola kyekituufu bali kye bakola kikyamu nti obudde bw'omala ng'ogezaako okulaga nti bali bakyamu gwe tereeza ekikyowo so tospendinga energy y'okufiisa mulala ng'ate naawe mu njuuyo ejjudde ebisaaniiko longoosa enjuuyo abantu abo balimba nnyo mbadde ngendaga balimbamu naye ate nenkipimamu nga balimba nnyo basukka okitegeera kubanga balina engeri gye bali okugezaako okwagala okutambuza industry okitegeera kiringa bwe banaakuwa omulimu okukuuma awantu kati n'ogenda ozuukuka ne weebaka n'obongoota n'ogenda ozuukuka nga webakuwadde okukuuma tugeze bakuwadde kuuma geeti eyo n'ogenda ozuukuka nga wano wonna wajjudde abantu n'otandika kuba amasasi bwoti naye nga ne mu kuyingira tewabadde olina chance ebalemesa okuyingira ekitegeera kati ate obatta bussi kati ate alinnya ly'ekifo life ekitegeera kati abo abakulu ebintu by'obukulembeze bwa industry babimazeemu ebbanga ddene nnyo naye nga babifunamu byabwe nga mulinga bizinesi yaabwe okitegeera era babiriddemu obuwumbi bwa ssente okitegeera naye baali bamanyi bigenda kutambula bityo ebbanga lyonna tebaalowooza nti wajja beerawo kaakaseera wabeewo ate abantu abajja ate nga baagala bitereere amakulu bamaze emyaka n'emyaka ojjukira nti nno waliwo kaakatambi k'abantu abamu babiri bakyala era bali ku kakiiko kaabo abalwanirako ssente kati abantu abo bo baabeerangamu ebyo ebintu naye nga tubamanya lwe balwanira ssente nga kitegeeza waliwo ezibazazze oba nga tuwulira nti bakola industry erinamu ekizibu kati for example walaba issues za gravity ne real puzzle awo twabalaba nti bakola n'olaba issues za sofa zino eziriwo alien ne ankopi awo balaba nti bakola kati kyenjagala okumanya lulina yagamba nti ebintu UCC byegezaako okuteeka mu nkola ezo regulations zayisibwa mu 2019 baaliwo bakola ddi olwo nga tetwabalaba nti bakola
amateeka agatulaninga eggwanga nga tetubalabye nga bakola okulaba nti bannaye abayimbi kino nakino nakiri. Bw'oba onoosetinga kampani oba industry erina okuba n'amateeka, naye amateeka togakola nga tewali bantu. Olina osooka okuŋŋaanya abantu bano mutuule wamu mugambe nti bannaye kati tukuŋŋaanye kozi emu etugatta yeeno. Bwe mumala ogikuŋŋaanya mugabe naye nga bwe tukuŋŋaanye tulina okuteekawo amateeka ate kwe tutambula tuleme kubeera bakyetwala bakiwagi era ne mugakola. Naye structuring ey'okusetinga app okumanya nti ono ali bw'ati, omanyi bw'oba onoozimba tova waggulu va wansi n'oyambuka. Kati olina otandikira ku muntu w'e Karamoja, okwate ow'Ekigezi, okwate ow'e-Rwenzori, okwate ow'e-Hoima, obatuuze mu nnyumba emu. Then mugambe nti kati gwe ow'Ekigezi biki ebikusumbuwa, ow'e Karamoja biki ebikusumbuwa, mukole lumwe solutions eziyamba buli omu okusinziira ku bw'agyava. So si kulinda gwe bamaze okujja Ekigezi gwe n'omusalira omusala, gwe n'otandika omusalira omusala. Abantu abo ekibakoze ebyo ebintu by'olaba bakola bapakuka ne badduka mu kamera ne bakola ki nga bwe nakugambye nti bo guno baali bagufuula mulimu nga bafunamu ssente naye nga ssente gye bazijja bo baabagamba byaki bya ddala. Okitegeera kakati saawa eno balaba waliwo UNMF ng'eri serious n'abayimbi esobodde obbakonvisinga ne baleeta wamu nabo ne balaba nti wano tulina okukola ki otambula. Kati abantu abo ate UNMF bagibalira emyezi mitini nnyo ng'eweddewo. Kati abantu abo ne kati myaka ebiri just disappointed. Olwaleero olutalo lwe bali okulwana lwakugezaako okulaga abantu bali be bajjangako ssente mbu bakola industry ffe tugirina okitegeera naye ate bali kukikola mu bukyamu kubanga anyway tebali kikola mu bukyamu kubeera tebagirina. No, that's the way they know. Tebakikola mu bukyamu, that's the best way they know. They think. Okitegeera kubanga kati olwaleero baatudde ne bapromota okuwera abayimbi okitegeera nga baani okitegeera teeka ki eri abagaidinzi okugamba nti nno abayimbi tukole ki tubabaningi mu abo bapromota abakuŋŋaanye mulimu eyali ategese ekivulu nekifiiramu abantu abawera 10 n'asigala nga nakati akyategeka ebivulu ani yamubaninga okitegeera vibes kateero y'omu ku bantu abasinze olwana entala batamumanyi mumukebereko yakava mu komeranzi bamusiba emyaka gyonna gye bamusiba business nesigala ng'etambula. It has nothing to do with your character. Okitegeera yes bw'aba yalwanidde ku kivulu bw'abadde buvunaanyizibwa bwa security yabaddewo mufulumyawo naye tekitegeeza nti tajja yimba kaseese olw'okuba yalwana ebuloba n'okugaana oyimba kisoboka at some point but how okitegeera gwe tozuuka buzuukusi n'okwata ente ya neighbor n'ogamba njagala gisalako mayembe ago ngeetaaga tekisoboka. Ente eno sooka oginoonye sente ogigule ebeere yiyo giriise ogibeeko n'obuyinza bw'oyitire no dictatinga baba akoze oba oli mu encroachinga on someone's privacy or someone's business. Omuntu atobye ebintu bye afuuse sita mu bugubi tobeerayo toliyo. Ebbanga lyomaze mu leadership oba lyomaze mu leadership ey'abayimbi mwagaana okusetting up rules and regulations ezihandolinga industry okitegeera olw'okuba it's an event eri mawulire buli omu agyogerako nnyo so you feel like when you come and talk about it they'll see your relevance and work. No, tulekerawo okuchesinga clout as Ugandans as leaders. Omanyi si kirungi kulinda bwalijje olijjanjabe so nga ate wali osobola okuliremesa okujja okitegeera. Kyenjagala obuuza abakulembeze abo baali batutteyoko time before even the meeting ne bakuba oba essimu oba ne bakubira omukulembeze oba federation ng'akakiiko ne babakubira ne babagamba
tulina decision gye twagala okukola naye mwogereko n'abayimbi bammwe like something like that kubanga ng'abantu abakulu osobola okukubira taata w'omwana n'omugamba bannaye omwana we yakoze kino before you decide for that. It's not something I've heard of. Kuba wala nekyogamba nti no okukuba essimu organizations wezitiibwe oba ogenda kukola decisions is affecting a bigger number of people teziba za ssimu. Essimu yo sigifunangako simanyi bakama bange bali bagifunyeeko neera nakyo si kituufu. Bw'oba oyagala okukola decision oba okudiscussinga ebintu ebigenda okuaffecting a bigger number of people right to the organizations or the stakeholders bolowooza nti bali involved mutuule musale musooke mumanye first of all kino kiva ku ki okitegeera. Ekyokubiri bwe kituukawo kyaffectinga kitya tukoze tutya okukitereeza onfuna bulungi. So gwe tozuuka buzuukusi n'osalawo by'oyagala abantu n'obayita ng'ayita obwana bw'oku street okitegeera wandiikira abantu be on record oza lwaki ffe bwe tuba tulina kye twagala katugeze mu ministry ya gender gwe kyogamba sina namba ya Honorable Amongi ogirina lwaki simukubira ne mugamba Honorable munange nze mutabani wo enkya tukwetaaga lwaki sikikola kubanga it's a respected office. Yes. Ate ebintu ndoza byetaaga okulwaninga in the right path. Muwandiikira ngendayo ne kopi 2 era ku byokubiri gye nsigaza ne basayiningako received noba mumativu nti ebbaluwa yange baagifunye bw'atajja abaganye ne baba tebaze nkitegeera nti babadde bize tebasobodde ate era todduka mu mawulire ebintu nga mubitadde nnyo ku level ya press conference buli kadde ebintu babikola mu ngeri ya kinuupu kabuli babikola mu ngeri nga basobola obyegaana ngeri ya kusaagamu nze saabawandiikira baleeta olupapula bawandiikira bw'otunuulira ne Mr. Afande Luke Wesigire yagambye yabiwulidde nti babaaniza abantu but bo nga poliisi tebasaako era ku makya genda kugaana muntu kuyimba because tewali teeka kwe basinzidde bikola ate there is no time as nja kugaana okukola kati omwana abaana be baliewa okitegeera kati bo batunuulidde abantu alien be yalwanye nabo be yabadde nabo naye ate tebamanyi alien ne Palaso balina abantu abali productive be bakola nabo omulimu ogwo balina ba DJ balina baani nga basasula ne kwaba abalwanye kwabaddeko aba security nga bo omulimu gwabwe kukole ogwo omulimu gw'okukuuma era ne mu kavuyo ako abavunaanyizibwa ku security z'abayimbi abo bonna bakoze era babanjizza ate n'ebitagenze bulungi bakama be bali mu banenya kati gwe tosaagamba mbuno gwe olw'okuba olina ky'oyisaawo oyagala eri waggulu bakulabeerabe mangu awo n'ogamba abo mbaweze gwani okitegeera abo mbaweze tebaddamu kuyimba okitegeera tubaweze ebyo ebintu amaanyi ameemanye ebintu by'okusaagasaaga ebyo olw'okuba gwe owulira oyagala bakulabe bagambe omusajja akola luli yawera bali kati leero aweze bantu so kati olaba ebyo ebintu bye bireeta akavuyo mu industry kati nalabyeko balina abapoliisi be bawabizza ne bawa amateeka oli agenda kuyingira n'abantu bataano kyokka ekisinga okubeera fani nti mu baba bawabizza mwabaddemu ne ba senior artists okitegeera like be bantu abaleeta industry okulookinga disorganized kubanga kakati omuyimbi nga Kenzo ajja kushona abantu abawera 3 nga buli omu alina kyagenda okukola nga tekuli kaze kuba muntu yes it's between 35 and 40 wewati okitegeera nga buli muntu omubuuzo ze kukola kino akikubuulira tulina bandi
erimu ba backup erimu ba sound engineer erimu waliwo DJ waliwo ba dancer waliwo twayise ddamu bataano poliisi be yakoze waliwo ba photographers waliwo ba photographers babiri waliwo ba videographers babiri waliwo ba manager waliwo personal assistant tutambula ne mekanika tutambula ne ba driver bawera abana ku bataano security tutambula ne security je sijja kugamba bameka naye baawo gyolabako ne gyotalabako kyokka ogamba omuyimbi atambule n'abantu bameka n'abantu bataano kale katugeze oli ku nkulaakulano gikunyakunya katugeze nti supporting role bagijjeeko omuyimbi oyagala ayimbe live omugambye ajje n'abantu bataano awo Martin ogenda kikola otya ku muyimbi nga Eddie Kenzo ensi yonna gwemanyi nti bw'aba atambudde badansa bokka sajja atuse n'agula baasi ekimuguza baasi emotoka nyingi tukuba ngatto zino engatto za bbeeyi nnyo okudda mu zikuba abantu ekitegeera baba jalowooza olwokuba balabye abantu babiri nga balwanye mu industry yonna eri awo bo balwanye emirundi emeka kyeŋŋamba labayo kyenjaga nadde nkyogerako nnaku ezo nti abantu bano abefuula abakulembeze balemeddwa okutegeera root cause ey'ebintu ebyo bo obwongo bwabwe ne bubagamba nti akutambula n'abantu abangi kyekireese obuzibu nsobola okuleetera abantu basatu ne bakuba ekyalo olaamu abo abataano b'ogamba so okuleeta omuyimbi nange manager we abalala neŋŋamba musigaleyo nendeetayo abalala aba ne bakuba ekyalo ne bakuba buli yajja okitegeera ate nentambula kubanga ebbanga lyonna ffe twagula ne baasi namba etambuza abantu njimanyi nagirabako nga mugenda emukono yes naye wali owulidde ddi nti Kenzo yakubye abantu oba group ya Kenzo yakubye abantu nti omuntu asobola okukwata ssente n'azigulamu baasi ng'etwala abantu kukuba abantu yes so the challenge is not the issue is not about bantu bangi the issue is the discipline and how do you want to run your business how do you respect these people abaze mu show okitegeera kubanga alinga afaizo sometime ego nemugamba nti omuntu etulanga show ya mutwalo omuntu yeetaga at least emitwalo egi okujjamu eyo show buli aguze tiketi okuyingira anti tiketi ya mutwalo naye alinnya board at least n'agiwa 5 okujja n'okuddayo gwe mutwalo taalye alina okulyayoko ekifi kya 5 alina onnywayoko kibbiya kya 5 otayingidde ekyesatu oba oliawo ng'akwanyeyo akaana nokagulirayo kibbiya alina n'okuddayo okitegeera at the end of the day alina spending at least emitwalo 5 ku show y'omutwalo gutya gumu so olina respectinga omuntu oyo gw'omuyimbi kati tulina okutunuulira the real problems of the industry not the clout problems oyogera clout problems omulabi ayinza obutakitegeera how do we explain clout chasing clout okunoonya relevance omanyi osookera kumaca tosobola kuddira bizibu bya industry olabako ebinene gwe n'obinoonyamu kabampani nobiminimizinga to media talks okitegeera so nja kuwa example mu parliament gwekimanyi nti abantu abasinga okukola decisions oba abantu abasinga okuteesa ebintu ebyamakulu mu parliament mu lukubo lwa parliament tebabaamu ebiteeso bimala oteesebwa ate mu lukubo ne wabawo balala anti ababeera mu lukubo mu parliament tebateesa kati nze nina gwe mmanyi najje namusanga eyo juzi sijja mwogera linnya asajja ajja kunyiiga yajja akubye esaati ye ya white n'agenda nagula emmotoka ye emabega saati ya white n'agijjako n'ayambala akatishat akaliko ekifaananyi kya Bobi Wine kali awo ka black enaku zino babwambala nnyo ka black n'akambala n'agenda n'ayimirira wali mba amawulire amaze okugjamu enjeru n'akaana n'amala nazaako enjeru abasiibula n'agenda n'akakwata n'akajjako n'akazinga n'akakasuka emabega mu mmotoka nazaako enjeru n'ayingira emmotoka ye n'amyansa kati be abantu baffe
nina gwe nalabye omu ku ba MP ng'ali ku Radio 4 ng'asimanyi Kenzo agende simanyi ayogere ne bafuulu figa simanyi biki ng'olaba ali mu kulengeza ate yabagambe ki ate ayinza oba y'omuyoyo simanyi oba yoyo nze ono sitya mumwogera ate agenda kunkuba ntono muwanvu w'Nakaseke okitegeera nti bo ebintu ebiri serious ebiri important bagana obyogerako ne bajja boogere ku bintu ebinaabawa media attention abo abantu be bamu akeera ku makya kubanga okusinziira ku ndowooza yange by now budgeting y'omwaka oguddako erabika yatandika dda okitegeera mu paalamenti eyo gye bali n'obukiiko obukyandolinga babumanyi n'ababutulako babumanyi naye linda mu Juni w'omwaka guno actually guno lwaki ngamba ogujja mu Juni w'omwaka guno mu kusoma budget nga bamaze ogisoma nga buli kimu kiwedde njagala otege barometer neddako bagenda giwakanya naye nga babadde mu paalamenti omwaka mulamba mu paalamenti tebabeerayo bajja mu paalamenti nga bakimanyi nti okusinziira kubiri ku order paper leero wagenda kubaawo ko bannamawulire birimu olabisa ne bajja ne bateegera mu lukuubaawo ne bateesa abalala ne bagala tetugenda nakuddayo waka olwo lwennyini ne bakuba ne balometa batulaawo munaggulu kumpi balometa etuuke bambuke abakumpi abave mukono waliwo ababawa kati oluva waali mu paalamenti ng'ayambuka ku balometa kansooke nkobe balometa ebintu bino abantu basigalira ddala mu nkubo za paalamenti ezo bajja mu paalamenti n'atuula n'awuliriza n'asirika n'ajja mu lukuubo n'alaba omwana wa TV owa live at 9 n'alyoka afuuwa oluzuwawo ab'omu constituency ne bagamba oyo muka oli ajja nagafa ab'Nakaseke ebyo tubiganye ab'emukono tetusobola nedda Museveni atufuze bubi naye nga biganirako TV naye nga bwe yabadde mu paalamenti teyayingidde yasigadde awo wabweru ng'atayiza kamera kati bo bambi obafe abantu fe abalimu obutamanya kuba batukwatidde nnyo fe abantu obuzibu bwe tulina faizo twagala nnyo okuwulira ebyo bye twagala owulira si bye tuteekeddwa okuwulira ebiyinza n'okugasa okitegedde nti omwaka olwedde ka tuli media eya budget budget etambula bennyininyini ba MP bekikwatako okuyisa budget eyo okwanalizinga ssente meka ezigenda wa June nga bamaze osoma budget barometa eneddako ogenda laba abawakanya budget eyo nga nabo babaka mu paalamenti oyo onfuna bulungi ebyo mbisuubira mu bantu ba bulijjo kyekintu kye nali nkugamba luli omukulembeze waffe nti yali mu paalamenti emyaka 3 nga poliisi emmeeka nga asalawo ng'ali ku mmeeza nakuba judo esembayo mu kusalawo segeera olukiiko olukulu olw'eggwanga ng'alutuulako akkirizibwa emyaka ejja n'ayingira ebintu ebikwatagana n'ebizibu bya industry gyali amazeemu emyaka egiwera 17 abyogerako kati agamba baatuma copyright ye yagituma kubanga yayina chance egituwa kubanga yaliko ku lukiiko olunene yayina chance egituwa blood yagituma kiringa wona agamba nti nno mu maka ga mwami gundi temuliimu mwana alina degree nga lwogo bawerera n'atuukayo kati abayimbi abaliwo ku generation eno abayimbi abaliwo wano gwe batusaanidde n'ogibanja kubanga yaliyo n'atakikola oba bamunenye ate oba bagenda mala budde kati obanja ki ate kyotamanyi kisoboka tugimubanja nnyo kubanga agaye president yandibadde assigning by the omusajja yandisigninze copyright yaffe in history ye president asooka obeera president ng'ate emu ng'ali boss nga ali byonna nga nakati nga president nga ntu bamuadressinga nga honorable ate nga president naye gwe okimanyi president aviira president honorable president
His Excellency Honorable. N'obuyinza bungi. Eyo simanyi copyright biki bikyabisayidi. Oba abeera ategeeza president w'omu ghetto. Agamba president wa Uganda. Ghetto Butcherman yagiwamba awo. Naye Butcherman tebagimuwambako naye kuba nawulirako awo ate nga waliwo omulala ate naye agiwambye. Aye mbaako tonyingiza mu ntalo za ghetto bali baboyi bange. Back to the industry. Abantu bali okusookera ddala babeere n'ensonyi mu bo. Naddala abo abamanyi nti balidde ssente ku lw'abangi. N'ogenda n'okwata zino n'okwata ziri ng'ogamba ozitwalira abangi n'otazibatuusaako ate kati saawa eno babaaninga okuyimba. Gw'okolera ddala kifiirizo oyagala baffe baggwewo kitegeera. Ni bapromota obuvuyo bwe bakoze mu industry bumala okitegeera. Bali important naye they overshoom importance okitegeera because toyina byo promoting nga bw'oba ng'oli mu music business. What are you promoting nga tewali music okitegeera. Eno business abayimbi bakama baabwe kubanga be bayiiya bye batunda. Abayimbi be bakama baabwe. Gwe kyokuba mbu nno ojja ne miliyoni 6 tekitegeeza mbu nno kiki. Oli agenda kuleetera abantu omutwalo gumu. Amanyi nagambako Bajjo oyo sometime. Emugaba Bajjo. Nze ndi manager. Naye ndi manager waki? Wa muyimbi. Gwe oli promoter. Ndi promoter waki? Wa muyimbi. Oli ajja kubeera ayambaza naye nga ayambaza ani? Muyimbi. Nti mbuli ngeri omuyimbi ono yali wano mu ka intersection. Ffenna gwe tunoonyaako ekintu. Buli ka arrow kava ku ye ne ka spreading ewalala. Ye mulimu yatonda omulimu ogwo. So much as all these people are important, the value chain is very, very important. Because promoter alina omugaso mungi nnyo, ne producer alina omugaso mungi nnyo, na buli omu akola n'omuyimbi alina omugaso munene nnyo. But tuleme kwerabira ku protectinga kino ekizaala bino byonna ekitegeera nti omuyimbi ono kabeere munnamawulire akeera ku makya n'amuvuma n'asasulwa era omuyimbi oyo bw'avaawo ajja kuba talina gwavuma ekitegeera. So kati gwe Blaze kyogamba mbuno mwe mulowooza kati tugeze mwe nga bannamawulire kuba nze siri muyimbi nti oba bwe naaboogerako temujjazanya nnyimba zange sibeetaaga nnyo kiri awo. In fact sibeetaaga nze nganze kyogamba tonyizeemu sinyize no njogedde mazima tuwulire omukulu kyogamba nti no Blaze bw'okola ku Kenzo interview oza tamanyi wawe ofuniramu amanyiwe akimanyi nti ebintu bino obiteeka ku internet n'obitunda amanyiwe n'okola obukadde bwa ssente era amanyi nti akubeezaawo nnyo ebintu ebisinga byolina mu nju yo abirinako akuleka bulesi kituufu naye abalaba nga mwejaaka ffe era ffe abamawulire ne mwepalawuda ne mwetooloola eddiiro ffe abamawulire naye abamawulire si be twajjidde leero ogenda tuddira olulala wa promota gwe bw'oba ategekako ekivulu ne mufiiramu abantu 10 ensi neekuleko omuvinge ono n'otegeka n'ebirala abantu ne bajja baamu amagezi agamanya nti obulamu bwe butyo ne banno baleke bakole ki bakole kuba nabo ne batuukiridde nga nawe wali careless abantu ne bafa bizinensi y'omuntu ekifo ky'omuntu amaanyi gaakyo ne geesala okitegeera kyeyateekamu obuwumbi bwa ssente okiyimirizaawo naye abantu ne bakuleka ne baga omusajja bibaawo tugende mu maaso naye the same promoters omusajja yakeera ku makya n'alanga show y'emyezi egi ne wabeerawo ka incident akaabaawo
ne bamuteekako show mu nnaku nnya. The same promoters. Promoter kikulidde. The same promoters. Sigambye promoter. Promoters. Okitegeera. Nga bazanya n'abayimbi beebamu. Be bali mu kugamba nti kati ssaawa zino. Maybe n'ebintu tuddeyo kyeki kyegambye nti tulina otuula. Tumanye ebizibu bino bivaawa. Okitegeera. Bro, omusajja akoze show. Tokola nko show. Naye ba promoter ekiro ekibampeesa ekitiibwa bakwata essente enkalu. Ne bateeka mu bintu bino mu kulanga ezo shows. Kaakati omusajja yakwata essente ze ne kariya ye brand ye n'ategeka show n'agirangira emyezi ebiri. Nga nno yemu ku shows endowooza si show yali esoose. Love Fest ya Palazzo. But it was one of those shows after COVID. Yeah. Twali tulinda. Now ne wabaawo ebyabaawo ffenna bye twategeera ne wayitawo just yawo in 4 days noga nti waliyo show on the same day ng'eriko controversy omungi emu neekola emu neegaana. Sure. Do you know how much money that was lost by one party for one party? Yeah, sente ziba nyingi. Omanyi sente mmeka ezo bwebanga show yalimu promoters eyafiirwa n'omuyimbi sente ze yafiirwa ne risk gye kyateeka ku brand ye. I remember. So tuddeyo tufune bino ebintu bivaawa so that we tuba tuyiya solution tuyiya tujjanjaba ekintu ekituufu. Omanyi tosaba kumira panado ng'omumirira malaria. Okitegeera. Nzijukiramu katono nnyo just a recap mabegako ku kyaliwo njagadde gwompa bulemu kubanga you might be so close to promoters kubanga you talk to them more than I do. I remember the bakolawo kaka embeera beeraawo manya promoter yabadde ategese ekivulu kyeri taddamu kola ki taddamu kutegeka nga bakyogera mu mawulire era byaliwo era mu mawulire ne babyogerako awo biki taddamu kutegeka ne show ene yafiirako abantu eri after that I think. Nojagada kulaga nti it was not after that. Nti gwe bayogerako nti nno ateekeddwa okustopinga. No, atazeemu n'ategeka ebivuga. It was before that. Ekitegeera, it was before that. Naye omanyi lwaki nadde njogera nagambye promoters nesiga promoter kubanga eyo show baali wamu baali bawera abagiriko eyalinga ekuba endala teyali omu yagirikola ki yagirimu but tebesaagala bigendamu. Nze kyenjagala ebizibu byonna bye tufuna tosooka kukyamuka n'opapa n'okola decisions nga tosoose kumanya bivaawa. Kyekiri kyeggambye gwe olw'okuba owulira nti omusujja gukuluma n'omagaamaga eddagala liri okumpi nga panado bw'onoomira togenda wona. Oyinza omagamba nga mayagala yali okumpi n'olowooza mbojjanjaba kino olw'okuba bagamba olwalamira eddagala olina omumira eddagala ettuufu. So kitegeeza olina okugenda okole tests ofune diagnosis then ofune treatment. Kati ekizibu ekigenda mu maaso oyinza ebigenda mu maaso naddala ebya violence kukaayana kulwana tulina osooka tukole test tufune diagnosis tufune treatment. Bwe tunaapapa industry jabeeganyiddwa abantu baffe bonna ate ekyo tuba tukikola tulowooza mu kigenda yamba these two parties now kijja yamba n'abalala abalowooza kikola. Bakitegeera kuba olwedi tuba tumaze okufuna case study nti kino bwe kyatuukawo twakola tutya bwe kiriba kize kuba siyinza kugamba tekiriddamu kubaawo. But we must have measures. How do we prevent it? If it happens, how do we solve it? Bakitegeera abakulembeze be batyo bebakola. Kyova olaba ojasanga Mwami Museveni nga mupakuse waliwo ekintu ekirusewo ne mupapa ne mwogera nga yaliwo asirise handlinga bintu birala bw'atuuza crisis meetings bw'amala ng'avaayo ne decision ate nga yegenda okukola. Amakulu kyogezaako okuŋŋamba nti abantu bano abayisizza oba ekiragiro oba abaatuuzizza ne meeting ezibaddemu ab'amawulire baapapyemu. Baapapye nnyo tebapapyemu baapapye nnyo bapakusi bapapuka. Omanyi lwaki president
yagoba abantu abali mu KCC ku bintu by'ekiteezi kubanga they had a chance okukipreventinga and the powers to prevent it and they did not. But even then, ne bajja bapapire ku kutaasa. But even then, mukuziikula abagira even then, tunula olabe yabagoba after how long? After ndoza jaji gisemezi ngesi banga lyayitawo incident yatuukawo ne boogera bye boogedde n'afuna reports n'awuliriza kino n'awuliriza oli we yatuukira okugamba nti mbagobye ye yali decision entuufu ate bwe yali afuna reports ezo teyazifunira ku national television ate ng'obusobozi abuyina anti olaba oyo omukulu asoosalawo n'agaa nti leero TV zonna ziraga byenkola era ne bakikola temusobola kugaana. But he gathered this information. Naye yagathering information ye ng'omukulu, it's not even silently, the right way. Ng'omukulembeze bw'alina okukola. Okitegeera. Naye gwe omanyi nti tulina abakulembeze abataafuna na budde kugenda ku ground babuuze ki ekyaliwo. Bo nga baalinda TikTok yagambye etya. Yeah, sure. Live eziriwo. Ani live. Distorted information ne flying everywhere. Okitegeera. Zakoleke ng'ate abatuwa information eri Uganda bali ate mmwe bana Uganda naddala mmwe abaagala enkyukakyuka information mugijja Bulaaya ekwata ku Uganda ate nze ali wano naye mba nga nyina buuza oli ali ate mmwe mubifaako ate owe South Africa aba yabitegedde atya byampanze ali e Kampala ye kasita afuna hint ng'ayiye olugero era nsaba nnyo senior presidential advisor on creatives afunemu obudde atulemuko n'abaana ba firimu omanyi nayo domain yemukozi creative kuba creatives naye baba banoonya abawandiisi b'engero abasooka batandikireko abantu abaagala enkyukakyuka bawandiika engero awandiika olugero nga mulina okyamuka nga mulina oddunyumirwa abo baka bakola script tobalabanga. Okay. Nyina a point gye njagadde okubuuza kubanga ondaze nti these guys oba abakulembeze oba betutwala ng'abantu abalina reputation ennene mu industry eno tibaluddewo amakulu bingi bye bamanyi ebikwata ku industry baavuddeyo ne bakola bye baakoze n'ebiragiro bye baayisizza kati nze n'endowooza nze nganze oba oli awo ne bino bye muteekamu amaanyi amangi babeegattako nga okunoonya copyright n'ebirala bingi nnyo byendabye nga federation egezaako okuyamba n'okusimbawo omubiri okusobola olaba nga bigguka biganye industry abantu abo babayambyeko ku side eyo. Nze saakwogerera abantu balala kyemanyi nti when we came in existence kyekimu ku bizibu bye twayagala osooka okukolako industry erina ebizibu bingi but twayagala tusooke tukoleko ekyo ekizibu ekya copyright and we are still on it from the latest update we all know we are so far so good buli omu alina kyagezezzaako mu ngeri ye gy'amanyi okitegeera kikake nagamba luli nti mu lutalo temuba mulalu okitegeera buli omu alina kyakoze okulaba nti tugguka but nze nja kwogerera sayidi yaffe tulwanya okulaba nga tupetitioninga buli office eyeetaagisa we have met the attorney generals and everybody okumanya lwaki buzibu ki lwaki kino tekiri mu kutambula lwaki tekiri mu kugguka lwaki kirwawo okitegeera bwe bakuwa reasons zaabwe n'oziweeyinga are they valid oba just bannejjako nenkeera n'okonkona olujja olulala but like I said omukulembeze bw'oba okola tolina kujja kiringa onogamba nojja ng'oli mwami ewaka n'ogula emmere nojja n'ogamba nabagulidde emmere okitegeera ate nga bakimanyi gwalina obuvunaanyizibwa oba nga landiroodi wanajja jjukiza abapangisa bwe nno nze landiroodi wamwe nno naye nga bakimanyi wino mukulu tasobya who said
kantu andinambi ate omukulu singa alitasobya singa luzira weeri kyogera luzira waliyo bato luzira basiba abakulu nga basobezza so abakulu basobya naye obuvunaanyizibwa bwo ng'omukulembeze bwakulwanirira abantu bano kulaba nti bino ebintu bigguka. Pulezidenti waffe Kenzo tagenda kujja atandika ebbabuulira wa waagenze buki bandi batudde nabo meetings kizaafunye okulaba nga bino ebintu byonna bitambula kubanga buvunaanyizibwa bwe kimukakatako era buli omu gwatunuulira okuva lwe yalayira n'agamba nti so help me God yakkiriza yatandika nti bano abantu bagenda kunsumbuwa oyo omusajja yakwata kaliya ye n'agisooka n'agipoozinga. In an interview he mentioned it there nagamba omwaka guno gwonna 2024 mulabye nga sirina kyembawadde kaliya yange zeemukko agipoozinze tezze mabega ebadde like wansi awo tedduse nga bwe badde bagisuubira tukyacaginga sente ze zimu ate tukyali ku top yemu but tareleasinze music tabadde aggressive nga bwabaddenga why yagamba omanyi omanyi emisinde 25 gye twaddukanga edda 25 laps ezo laps 25 kati bwe mutandikira ku layini y'emu nga mulina kudduka 25 gwe nodduka n'oweza 2 naye nga owookubiri akyali mu 10 so gamba akansooke ndindeko nkole ngende nnyo ku mazzi okitegeera oba kansooke nfune engatta endala kubanga wabalese at least then oddemu nga batuusenga mu 13 akagero kategedde bulungi so tetwadda mabega amakulu okyasobola n'otandika kubanga tebannakusanga nti waliwo gaapu enene okitegeera kikyayetaagizayo omuntu okwetolola emirundi teyadda mabega 10 Eddie Kenzo is still lonely at the top kagamba akatuufu just era ku top awo nti ovaawo oko n'ogaaka ngendeko mu bbaala nodda top yo n'ogisanga nodda n'otuula so what I'm trying to say is yateeka hold ku career ye ku bintu bingi ku family ku bintu bingi by the way Eddie bye yasacrifice naga katusooke tutereeze bino ebintu Eddie amakulu kitegeeza n'okubiyingiramu yamala kudduka misinde mingi abeeko watuuse ekintu kye then alyoka ataakwateko ku bino anti bino ebintu bikola bwe biti tolina ofisi ya muntu gy'ogenda gendamu naye bano abayimbi bw'otabasinga osobola bafuga oyina bange obasinga gwomanyi omuntu ava ku stage nga bamaze omukubira enduuli n'omugaa tulina meeting enkya nga tagenda funa ssente tomuyita funa ssente wabula kutuula kwogera olina obanga gwe ate gwe amuyisa enduulu gye bakukubira nga nene nnyo nnyo ng'akimanyi eyiye teyina bwesalamu yiyo. So he has sacrificed a lot of time, resources. Nze ndi manager we naye ebiseera ebisinga mbimala ku federation. Ku mirimu industry tulabeke ekoze. Nga tegigasa muyimbi wo yekka wabula industry wange yekka industry yonna. Ng'egasa emitwalo n'emitwalo gy'abayimbi abali mu ggwanga. So it is a total sacrifice. Yeewaddeyo alabe nga wabaawo ebikyuka mu byaddala sente naafunemu kali oba afunemu sikweyagalizanga brand nze nkubuulira sente ezaffe ezifiiridde mu bino ebintu nga Katonda andaba sente zifiiridde mu bino ebintu eza Kenzo nyingi zetutamanyi oba at some point tulizi recovering so when I look at promoters mbamanyira mbaagala kuba tukola ffenna but njagala tutuule ku mmeeza buli omu awe munne ekitiibwa nga tebirimu byakuvimba muntu nti onoono oli kuba gwe promota jjukira ojja ku last minute nga kagundeeze kahiiti naye wano haso eyakafuuse karekodingiddwa katya kafuuse katya hiiti awo wonna tobaawo gwe promota ojja ku kiwedde era wemba sirina hiiti tojja
kufunye bulungi kitegeera so kati bwe tuba tumaze okitegeera nti gojja mmaze okkuba tutuule twogere nga buli omu awamu n'ekitiibwa nze bw'ojja ngenda kuwa ekitiibwa kuba naawe olese sente zesiina naye ate nange nina brand gy'otakola ki gy'otalina another thing nakigambako era bajjo nemugaya bajjo mubuzi bwe muyina mwerabira nti mmwe omulimu gwe mukola ffe tusobola ogukola ogw'okutegeka ebivu naffe tusobola ogukola naye ffe gwe tukola mwandiremu ogukola bajjo tasobola kubalaga microphone tasobola kubalaga awo na akafaananyi nga Abitex atadde aluba kadongo kamu alubamu okitegeera Bradina ndi bakooya so mukuwenga n'ekitiibwa saagala tudde mu byakwevimba mbu ffe tusinga amaanyi okulembeza oba life abantu abanagenda mu maaso tebabeera mu byani asinga babeera mu byatukoze tutya tutambula tutudde tutya tutambule okitegeera olaba Mark Zuckerberg oyo nanyini Facebook oba akulira Facebook si yasinga mu shares mu Meta si yasinga mu shares nenga ye senda jina na of course senda azina naye yategeera nti ye alina amagezi agatandika kino naye talina ssente ziyinza kipushinga nafuna bapatana ba shareholder ne bateekamu essente ne bamoving how does he come to be with a lot of money more than his shareholders anegambye mbu asinga baliyo ssente mb'olwokuba bo tebagenda kujja kugaa nti babasinga he has a lot of money gundi Forbes etulaga nti Zuckerberg is number 2nd in the whole world mu wealth anti labayo gundi Forbes webebala abagagga ebala overall ebala obugagga bw'omuntu tebala nebyofunye okuva ewala tebala obugagga bw'olina mu company emu so kati example jenkuwadde obulamu obulala bwatambuza somewhere else obutali Meta so example amakulu alina jajja sente makuba genjawulo lwaki nkuwadde example is you need to understand nti collaborations oba okukola n'abantu kyekisinga okubeera kyekisinga oyamba abantu okukulaakulana wekyogamba nti Bill Gates wakabinyo mu IT ye ng'omuntu ayinza oba era nga alina baweemerera mbu ye alina agenkomeredde naye osanga ye yatula n'amanya nti okay nze nina idea kino nsobola okukiggusa naye kanfune ba Blaze bafaizo baani amanyi kino kiri n'abatuuza wamu gwe balamu singa gwali ku kamera ali otukwata ng'ate bw'otuddako gwe bategugga siteeza singa otukwata self manyi nonoonya Shirafu King. Yes, so the collaboration of musicians and promoters and producers and songwriters and DJs is inevitable. Really very important okulanga fena tugenda maaso. Kwalo ne obeera mu studio nga gwina akantu k'otalowoozezza. Omwana abadde agisiimuula obutaba mu nfuufu. Naga Brad atolayo kano olaba otewe tukateekamu bwe tuti. Nga wallahi kamalayo. Naye bw'oba gw'oli muli nezzoleyo mbwoyo talina kyaŋŋamba mu musinga togenda kafuna naye agenda abaakutya. And you can't prosper. Yes. So we have to work with promoters but with respect. Now tutuule ffena tumanye ebizibu ebituufu si ebizibu ebya ego mbu abayimbi batuzalawo batya nga ffe tubateekamu ssente naye ate mwe mbazalawo batya nga bye mupromoting nga bye babikola. Mugenda kola mutya okujjawo eryo ezzoleyo lyoyogeddeko ery'okukeera nga bajjaawo amattuka gy'awamattuse n'agamba nti kati Kenza alina funa bwe ziti Alien Skin alina funa bwe ziti Bebe Cool alina funa bwe ziti nga yeerabidde haso yonna ogenda kimutegeeza otya kino akitegeera nti abayimbi basola bajja akkirizibwa okusaagamu akimanyi kuba yamanagingako okimanyi nti aba asaaga yamanagingako omuyimbi wali bamuyita Original Papyrus so Original Papyrus mita Papyrus no bajja amanyi haso y'omuyimbi Nabitex agimanyi yamanyingako abayimbi Balama atobye n'abayimbi bandi Balama as a lot of musicians Kitty abadde ne Eagles Production Banantongo they know era bamanyi haso yaki y'abayimbi so nze ndowooza wabeerawo season y'ebintu nti season y'ebyo ebyokwogera weeri ebaddewo Faiza akyafa nze koza Papyrus
ne Papyrus yamulekako ategeka mmwe owaye yatuuka n'alaba ayidako ye nebbajja okuliko omukyala omanyi ekyo kibajjo kisajja kyange twaleeyo dda nga kakyali katiddi nagala twete nakyali ekawempe embogo bajjo tabadde munene kuva kudda bwati kaali kasajja katini kaali njawugezi so mutegeera ng'asaazeemu obanga of course andi kati ate omuyimbi bw'ajja n'asaagira mu media abantu bakipasivinga bulala but buli kintu kiba ne season yakyo okitegeera nga woonoosanga nti waliwo time kati nga music wabadde tubadde ne music w'okusaaga 2024 nga abasinga be bamuyita nti wakusaaga but akoze sente eyo season weeri ate season ejja kubeerawo ate nga era kati music ali bwati atambula now there is a time we need as an industry to sit nga stakeholders nga temuliimu mulala yenna nga tebiriimu byakwefumba na kwegulumiza tugambe bannange obuzibu bwaffe buli ki kituufu anadde nkugamba wali nti nno you can be funny but not at the funeral you can bantu bali mu maziga gweoyagala teekawo katemba okusaagamu naye bwe tuba tutuuse ku lumbe wali tutambule n'embeera nga bwebegenda. I think we need to find time as stakeholders in the industry tutule kuba buli subdomain erina problem bapromota balina obuzibu bwabwe abayimbi balina baproducer balina basongwriter balina buli omu ojja sanga yeekokkola munne somehow okitegeera nawe kyekino kyetwaffe eno platform gye tuli mugezaako okuzimba nti at least tubeere kati ffe mu UNMF tulina mu baproducer tulina songwriter tulina mu ba DJ tulina mu ba said producers, songwriters, DJs, instrumentalists, musicians. So at least your value chain, we have that time of let's sit tulabe. Producer toli happen abayimbi tukoze tutyeyo gundi ojijjawo toli happen mu butuufu oba olina ky'otamanyi omuyimbi ye mubi oba omuproducer kungu eyo bannange kungu yani oyo yawo songwriter producer naye yeah so tutuule tubeere tufune harmony okitegeera tufune harmony tugambe nti okay wano wo okusinziira ku kino nekino producer gwe mukyamu then tugambe nti akusinziira ku kino nekino muyimbi gwe mukyamu tubitereeze naye nga tetugenze kweswaliza eyo buli woyingira mu kamera buli woyingira mu kamera ogenda kwogera ekintu kibeere ku record ate buli mwakitwala bubwe ate buli muntu akinterpreting bubwe but singa muntu lwa nimugaa nti katwakkiziganyiza tukole naye nga tugenda kukolera ku terms west tugenda kutambula bulungi nga tebiriimu gundi ajja asuddiye kubanga ojja kujjogera ekintu nga bambi ng'okyogera mu mutima mulungi Blaze olw'okuba ye analyst ajja akyanalyzinge nga ye naye bwakitegedde kati naawe ogambe nabadde nasudde ebintu bye mwayogedde mu meeting enkyokomewo nga mubikyusiza ng'oli mukambwe ennyo kubanga wawuliriza endowooza y'omuntu omulala atamanyi nakumanya lwaki mwatuula mwogere Martin okujjako nga ku nsonga eyo yennyini gye twakavaako waliwo ky'oyagala ekitayinza kulekeka naye nandyagadde ate waliwo ensonga era gye tutasobola buusa maaso omukulu Bobi Wine president wa NUP era nga aludde mu industry eno saagala baleka nga simwogeddeeko kubanga yayogedde n'agamba mbo mu abayimbi onsumulula osuna oyagala biyise n'agamba abayimbi n'agamba ekisooka yayogedde nze mu byayogedde badde bingi nebye nalonzemu byendowooza nti nandyetaze owulira ku gye muli yagambye abayimbi bayitirizza mbu okwambala ebyambalo by'amagye gavumenti netabagambako ekyokubiri kyayogeddeko n'ayogera ku bantu abakosebwa mbu mu nkuuka ey'omulundi guno abantu bakubiddwa nga tebazze kudigiddamu kukona Ssaabasajja Kabaka era nga ababakubye mbu bayimbi ne bakubwa engatto ensonga ziri bbiri esooka eyo ey'okubiri ey'ebyambalo mbu ebyamagye kati ekyebyambalo omanyi munaaye kyeki kyenagamba luli nti omuntu ayina ka
Fanta season kike yeteekamu n'alaba ng'ali eyo kati munaye Bobby alabika yeerabira nti muyimbi oba creative alabika yeerabira naye mbadde nsaba addeyo okwo alabe ku vidiyo ze baba taziina tusozi musindikirako kabeere ebibuuzo bingi ennyasa ntono yali ayambadde atya ani yamusiba ensonga lwaki tebaamusiba zino ziba costumes. Oh, it is a costume. Yes. It is a costume. Era okubyambala olina ofuna permission. Yes. Abimanyi kuba yagifunanga n'abyambala. Okitegeera. So ekyo ekintu akyogera kubanga baalabye Kenzo nga yambadde empale ya camouflage ate sina mpale y'amagye eya camouflage ekyefaananyiriza. Yes. But still mu mateeka agafuga mu Uganda ag'amagye ekintu kyonna ekyefaananyiriza ebyamagye olina okufuna right okukyambala. Okitegeera. So for that issue me I know kuba yagenza okwogera ng'akafaananyi ka Eddie kali all over the place bakatambuza ekivubuka kye eky'omutwe omunene omukalu waliwo n'ekivubuka kibeereyo ba Dubai kireekanira ku street bajja kikuba bajja kiyoola kibeera ku street nga kigamba bajja kikwata ido kiri awo kibeera ku street ekigenda kireekanira nno bali Uganda waliwo kilometers oba mmeka okutuuka kuba ekireekanira kati mu kutambula batambula nga ajja wano olwo abo baba bajja eno simanyi naye aba atambula kati nga batambuza akafaananyi ako naye okuggyako nga they have their clout reasons lwaki yabyogedde kubanga amanyi lwaki ebyambalo ebyo babyambala okitegeera kuba yali abyambaddeko omulundi ogutali gumu yabikubiramu shows ye yalina wanjawulo nnyo nti yabiyisanga ne ku airport nga abyambadde nti yabyambalanga ne mu bya bulijjo nga tali ku show nti yabyambalanga ne mu mbeera actually ebifaananyi bye ebyedda as an artist ebisinga yali ng'abirina okitegeera so kati asooke agende gye yagendanga okusaba olukusa ababuuzo bano tebaasabye bamugamba nti tebaasabye kubanga kati gwe bw'okwata omuntu nga Kenzo n'omukompeyalinga ku Bobby Young that is fulale because Bobby Young bwe baba bamukwata nabyo yali abikozesa ki ono alina etteeka at some point eri mukkirizo byambala 2005 act ya UPDF nga mmwe tebasoma mateeka ekkiriza ba performers ne ba actors okwambala ebintu ebyo singa baba nga baweereddwa olukusa oyo yani oyo gaayo oyo Bobby Young yali abyambala mu capacity ki performer ekirala ani yagamba buno babikkiriza mu struggle kyenetagera okumanya kubanga mbasaagala omuntu asigale nga tategedde ebyambalo ebyayo byagamba mbu digiri y'omusajja ey'amateeka erabika Lubongo yagikola waliwo mu parliamentals obutine olina okuba nga omanyi nti ako muteeka kaliwe kati oli yabyambala mu capacity oli bateeka lirikiriya ebyamagye n'ebyefaananyiriza ebyamagye kati ze simanyi wawatuufu bamukwatira oba yalina ebyamagye oba nawulira yalina n'ennyota kyebadde njagala okubuuza yalina cepe ne mu Uganda ennyota baazijjawa te mu mpango wa president era yabiteeka ki eryamugayidinga okubyambala yabijjayo ngaani okitegeera kyalina okukola anegotiatinge n'abaamukwata bamumuddize era nga we yanegotiatinga ne bamuddiza emmotoka nebamudiza tundula n'endala anegotiatinge n'abaakwata abantu be olw'ebyambalo ebyo babamuddize ate ayogere nabo ku kubikozesa kubanga waliwo etteeka ddamba okitegeera kitegeeza gwe ne bw'onaabeeranga mu kamera ng'oyomba bajjanga era bakwata bakola ki omanyi oyogedde ku Tundura ne njagala mmanyire ddala Tundura omusajja yatugamba ffe ab'amawulire bwe baagitwala ate baagimudiza n'atatuyita tugamba kati nange saategeeramu
kati wano mu kugitwala ebigambo byali bingi nga buli interview emmotoka zange bazitwala ate yokka zonna zadda naye bwe zadda tetwamanya mwali mwagala labisa kiwaani twagala labisa kiwaani mumanyi sente zigula tundula nze tundula mbadde maye ekyali aluwa ayi gyeri emagere gwe obadde otgenda olaba polisi yaluwa eri kukuba bweti bw'oba oyitawo oba olaba ebiriwo njagendayo era abagirabangawo kati tebakyagirabawo njagendayo mbuuze emmotoka y'omusajja gavumenti togendayo wala genda emagere ngende wano kumpi omulabi wa Blaze Media nkyali n'abasajja bano Martin Beta Muhumuza ate nga manager wa Eddie Kenzo atulira ddala ku secretariat eya Federation eya UNMF wano ndiwo mu kapasite yange ng'omuntu ne wano siriwo mu kapasite yeyo gyenkolera ka disclaimer akogedde aliwo nga ye era ebyo byayogera byonna bivunanyizibwa ku ye nga Muhumuza ku saidi yange eno ndi emboko embawa zikwata nga nze saidi eno ndi ne Black Mamba yakwata video y'ebibuuzo yabyekwaso nakwata bibuuzo byekwaso ekitegeeza omusajja muli bakyali muludde mwe bagamba mbu dansajja just abazirunda mubeera mwazirunda no naye bw'aba ayogera byayogera ennaku zino omanya nti ono mulala n'oli mulala you can understand oli gwe twalinga naye yali mulala nono yali mulala ko obuzibu buli nti ono awakanya nnyo oli ono akayanya nnyo oli kibanga kuwakanya consciousness yo ajja yayimba oluyimba bwe tebutwawula n'agamba todda ku katuuti kuvuma bw'ovuganya wabula batabbire bakkirize bamatire nyini n'adda ku katuuti n'agamba Museveni mumuyita mugezi naye Museveni fala avumye bavuganya kati ogamba ono abatawakanya oli abawakanyizza era ffe oli temulinako buzibu oli ewaffe mboya oli tuli tuti naye ono awakanya nnyo oli kyali waffe ono muzungu ono yayingira mu koodi y'abazungu epoint endala omukulu Bobi Wine yayogedde ku bantu baakubwa mu nkuuka we tuli ekintu ky'enkuuka ekyo bambi n'abantu abaakubwa first of all I condemn that era sikyagala sikiwagira but as an artist kuba nze nkyamulabiramu eyo ango ya artist kuba right now si MP siki sajja agamba president wa agamba nenaffe n'ensi erina ekituufu ekiriwo manyi ffe tetumanyi nnyo bintu bya ati yamukola waali tavangawo ye waali so as an artist ate ayimba n'okuyimba bwagende bwe as an artist I don't think ayina moral authority okwogera ku baani abaakubye baani he does not have that weyagiina lwaki lweyagiina ya disappointing abantu abamuwagira oba abantu babadde nabo mu industry bayimbi banne last year enkuuka ya 2023 bakuba abantu obucupa bakuba abantu physically ng'abantu ababakuba allegedly banupu oba ojjukira n'enkuuka eyo nga babeera clear atamuwagira genda kukuba n'omutegesi yennyini yategeka enkuuka ku olwo yali clear abayimbi abatakolagana naye tebagenda yimba era bajjamu kuba obucupa era ekituufu yagoba n'abayimbi abamu abantu nga bareigi ne batandika okukola ne batandika obbakolako tribal sentiments oba ojjukira bulungi ne Ssaabasajja enkuuka teyagijjaamu ng'ate yali okke era okubalaga nti yali okke yajjawo leero ng'enkuuka yankya n'alambula era twaliyo mu enkeera n'asindika abaki omukiise lwaki nga tayagala beera part of fulare kubanga yabiwulidde baali clear true baali clear
And now this gentleman kept quiet. He never condemned the act. Teyakikondemminga. Era ndowooza neyeebaza abantu be. It was fine. Abayimbi ba artist abantu be bamanyi kye bajja bakola. Yeah? But tomanyi omuntu akacupa kakasuse kagenda kola damage ku muntu. Tomanyi brand zaabwe za affecting edwaki. Tomanyi kiri mu kacupa bakalimu acid bakalimu. You don't know. Substance neyo nono lususu lw'omuntu obulamu bwe bwonna. That one he did not condemn. You know? Kwolwo. Kubanga yalinga jera nga tabikondeminga batandikira ku bebe kulu ne bamukuba obucupa teyakondeminga ne badda ku biga ne bamukuba obucupa teyakondeminga awo nanga tujja tumulaba but the nkuka ya 2023 we yakoma okubeera ne moral authority eyogera ku violence anywhere kubanga teyabyogerako asirikiranga ddala Violence yali mu lubiri yennyini. the same lubiri omwali violence eyo mwe mwabadde violence eyakabeerawo. so ye portraying alaga nti waliwo ebyana n'agaana abantu abamu bali important okusinga ababe baba bakuba it's okay baba bakuba ababe si kituufu ye bw'alaba which is not right for omukulembeze ate nga bw'opimamu enkuuka enewedde yabadde peaceful ewedde yabadde peaceful okusinga kuyaggwa olw'oku ekimuyombya ye abantu be tebabawadde chance kola ku bayimbi fujjo bye babadde bali intended okukola kati ye awalabira ddala teyakoze balwanye Kakati, there is a solution to that actually kwata obujulizi bw'abantu be bakubye ogenda oggulewo omusango ku poliisi. Ninako omukulembe nawulira omwogezi wa poliisi ng'agezaako kugamba nti whoever is complaining out there jangu gye tuli era tugenda kuyamba kolaki kubanga it's our job. Ffe twaliyo. The situation was calm. Okusinga ku mulundi. Nze naliyo nga ntambula nanzekka. Ekyenjawulo ekyaliko nti ku luno abantu be bakolako effujjo ku luli bajja beetegesi ne bateekawo embeera eyatemugenda tukolako ffujjo banga lyonna kati omukozi w'effujjo of course talina kusanyuka kubanga omulemesezza okulabisa ekiwaani oba olabisizza ekiwaani oba olabisizza ekiwaani kati omugagga mutuufu obutasanga omugagga balina onnyigamu naye ate nze njagala omukakasa nti embeera tegenda kukyuka okitegeera eyo enkuuka yabeeranga masanyu meereere abagimanyi bakimanyi mu biseera biri abantu bajja mu nkuuka kusanyukako kulaba ku Ssaabasajja ne batuuka naye mmwe enkuuka mwagipolitisizinga ne mutuuka ne ku extent nti kabaka atuuka n'agamba ku mulundi guno sijja kujja ng'edda yabeerangawo ebbanga lyonna emirembe enkuuka oli kabaka w'abantu bonna mugatta abantu it is like the end of your celebration kyekikujjuko ky'omwaka Buganda kyeba nakyo naye ne mutandika atawagira gundi tojja nga gundi gwe bagamba gwe batawagira teyagitaddemu yadde akakaaga okitegeera nemwokyesa ssente z'abantu gwe comparing nga turn-up y'enkuuka ezisembyeyo enkuuka ezasooka ate nga mu ggwanga population yeeyongerako teyeetoola time ebadde egenda kutuuka era nze nebaza nnyo buli player mu kumalawo obuvuyo bwabadde mu nkuuka time ebadde egenda tuuka abantu batandika ogyewala bagambe ebyo enkuuka yabalina amaanyi tetugisobola kubanga enkuuka egy'abantu e Masaka abantu ne baveewa bonna ne bakuŋŋanirawo badde bagenda tuuka babireke oba omusajja ennaku zino awa nnyo obwakabaka ekitiibwa nga yalabye nga omanyi sometimes osobola okubeera nga bwe yabawadde nga bwe yakibawadde bro oba tumnyuke tawa bwakabaka kitiibwa ekiyitibwa ekitiibwa ne mwami Kyagulanyi tebabeera mu statement y'emu
Respect and Kyagulanyi. Ye. His kind of politics is nyakuddiramu akagambo kange is satire politics. Definition y'ekige no sina kusaagamu kujeregerera kuzannyazannya ku ridiculing abantu. That is his kind of politics. And satire politics or satire media tebaamu respect. Kuvoola oba olina kuvoola olina kunafuya okitegeera ekikwatagana ne respect ne mwami woyo tebiri mu gundi akola politics w'enkudi. enkudi politics okitegeera nti oli azaasaagemu bro oyo omusajja baamubuuzaako waliwo issues ezazigenda mu maaso about Buganda and something oba yali kabaka era nga mulwadde oba nga talabika naye mwana weewuunya n'abantu olinaakera ku makya n'abuuza mu kabaka ali wawamanya Diddi gy'ali ne bamubuuza kikyabyogerako n'agamba buuza Mayiga wangi taata Owekitiibwa Katikkiro yamuyita Mayiga. Muganda wange Katikkiro Ssaabasajja yamulonda olw'ensonga ze. Ate ng'ovudde ne kwebyo manyi abantu Mayiga oyo bamutunuuliranga bamulabiddeawo nga Katikkiro abamu naddala b'ennaku zino. Naye ba research oba abantu abaagala omanya history ow'ensi zaffe. Njagala oddeyo nga batuuza Ssaabasajja ku Namulondo. Ndowooza bali 93. Something like 1993, 1992. I'm not sure about the years. Naye mu biseera ebyo. 1993. Njagala oddeyo olabe ebifaananyi ebyo. Owekitiibwa Mayiga yaliwo. Azze aweereza obwakabaka mu capacities ez'enjawulo paka lwafuusaani. It's not a mistake okubeera mu position waali. So Ssaabasajja tolowooza mbi yakera bukeezi ku makya n'agamba n'akuba kanemu kanabbiri. Si kuba kalulu awo. 10 ne liwerera ku Katikkiro Mayiga. Nedda ssebo. Oli mufumbire wako wajja alina okwesimbawo. Teyakuba kanemu kanabbiri. Yalonda Owekitiibwa Mayiga ng'akimanyi nti ajja kumuyambako okulamula Obuganda. Igwe otuvaayo otya mbu kale muyite buyisi Katikkiro naye mbuguza Mayiga. Kati oyo n'ekitiibwa tebabeera mu sentensi y'emu. Era togamba mbu oba yatandika okuwa Obuganda ekitiibwa tabuwangako kitiibwa. Bali bati. Olunaku lwalikeera ku makyabu w'ekitiibwa nga lino kabaka ng'avuddeyo n'agamba mulonde Bobi Wine. Bw'ali batakikoze tewali kitiibwa kyamugwa. Okimanyi nti kuguna omulembe kuba ku mulembe gwa Kyagulanyi abantu kwe bavumidde kabaka. Nazzi kuno nga tebamuvuma. Otya. Kabaka tavumwa. Kuguna omulembe. Ate era mu mannya ge nti tasongwamu lunwe. Naye ku luno Ssaabasajja ajja n'akola statement ne bagamba si ye balimba. Kubanga tayogera bye baagala okuwulira. Kubanga byayogedde kolo tebagadde biwulira. Nti eno AI. Naye mu eyo AI yennyini singa mubaamu kalayini akaba favoringa bakasalamuko ne katabaka AI. Singa aba asobola okwogera ng'ayawula mu bantu. Kolo taba wa AI. Olwo baba kusaidiye. Naye buli lwavaayo avaayo ayagala gatta abantu. N'agatta n'agamba tubeere wamu biki kati abantu. Si yateekeddwa okwogera ebyo AI. Bw'ayogera ebyo olwo aba AI. Ate kati baatuuka baagaana kufuuka bakabaka baagala aveeko. Baagala kola ki? Baagala aveeko. Bayinza omukolako ku. Baagala ngule. Bo balowooza olujja kukyabaweemu. Tukyagenda mu maaso wadde nga tunaatera okubeera nga tutuuka ku nkomekerero ya kanyomero akaleero. Emboozi muziwulidde nga we zitambudde. Nagamba luli naye kugamba nno abasajja bendeese olina okuba nga toyina kubongoota. Omanyi omukkuto guleeta okubongoota. Bw'oba obadde ogenda lyalindako tobongoota osobole okudigestinga ebigambo bino. Abantu bano inshallah Allah wanaaba nga atusobozesezza bajja kumenyeramuko era mu kanyomero akajja okuddako mu maaso awo kubanga ndaba ng'obudde era enjuba yiyeegolooba. Luli era tetwamalayo ne leero sisuubira nti tunasobola okukola ki obimalayo kubanga bingi. Ate mwawa nnyo chance abantu abasaagamu obusaazi nga
Okay. Uncle Betta mpozi kongeera side eno inako kyemuleseeyo ne Black Mamba naye waliwo ate ensonga gye ndowooza nti yandibadde nkulu nnyo gye tutandiresse nga tetunava. Eyo sayidi gye tubaddeko teggwa malojja. Tekoma. Naye tugyerekereza bwerekereza. Alina ekintu kyayogera ali ku TV. Mbadde njagala afune obudde akomewo akinnyonnyole teyakimalaayo. Bajjo. Yayogera ki? Bajjo alina omukulembeze gwe yagamba. Alina omukulembeze gwe yagamba nti yali waakuna ne bamuwa ekifo ekisooka. Bwe yali waakuna ne bamulangirira. Mbadde nsaba Bajjo oba ondaba. Alambulule. Okomewo tunnyonnyole bulungi byali bitya. Omuntu abeera atya owookuna ne bamuwa ekisooka. Bamulangirira. Nze sikiraba. Ye satire. Omwana Ye satire. Okay. Ensonga ndowooza gye twandibadde tuwunzika nayo olunaku olwaleero. Martin Betta ne Black Mamba guno mwaka mukimanyi 2025 gwe gwolekera omwaka ogumalako ekisanja kino omwaka ogujja ndowooza gwe tulonderamu sina kulowooza kyekituufu gwe tulonderamu abakulembeze. Omwaka guno ndaba nga gugenda beera gwa byabufuzi nnyo kubanga buli munnabyabufuzi atandise okufungiza empale atandise okutegeka engatta aziggyako akafuufu ayolekere mu campaign. Omwaka guno gugenda beera mu kaweerege mungi. Ekyo nga kizzebwa bbali abayimbi entertainment eno entertainment industry kigenda girekawa kubanga abayimbi bajja kwagala oba oli awo okwanukula singa babeera babayise nti ajangu mbeererewo. Omuyimbi ajja kwagala okujja kubanga bamuyise ate nga gwe ki oba oli awo gwe mulimo gwe. Muyimbi kigenda kubeera kiti agenda kubeera ng'alekeddwa watya mu kaseera kano akazibu ennyo bwe kati. Omuyimbi teyeeragalekebwa wantu wonna. Mbadde nsaba okutegeeza abatulaba nti bannaayo okuyimba mulimu, okuyimba bizinesi ng'endala. Nga bw'ogenda ku hardware n'ogula seminti nga tobuuzizza nti gwatunda seminti owagira kipate ki. Nga bwe ŋŋenda kwekyandeemu nga ngenze kulya mmere. Nga bw'otwala omwana ku ssomero ntabuuza nnyini ssomero wa pate ki. Eno nayo bizinesi ng'endala. Bannange abayimbi nze ku lwange ndaba nga this is another opportunity to make money. Kubanga kyensinga oba shuwa baagala abantu abamu sayidi emu tayagala tuyimbire balala tebalina ssente ze bagenda bbawa. Baagala kubayimbisiza mu kutiisatiisa mu bunkenke nti olwokuba balowooza mbu bwe munajja ne muyimbira sayidi emu mbu mujja bakusayidi y'abantu. Sayidi y'abantu ebbanga lyonna mugibaddeko ensonga ki mubayimbira obuyimba obubali obw'emyoyo. Now this is business. Omuntu wa Nuupu bw'akuwa ssente genda okubeeraga abaana bo bagende ku ssomero. Owa DP bw'akuwa genda okubeeraga. Owa Nuupu owa NRM bw'akuwa genda oyimbe. Okitegere guno mulimu. Kyesaagala eyo oli kudda okutiisatiisa mbu bw'onoyimbira abo oyo nonsense tumuveeko. Guno mulimu. Era waliwo abayimbi bemmanyi bo beesiriwaza ne bagamba nze sijja kugendayo eyo biki naye you have the right to. Temudda ku intaneti ne muleekaanira abagenzi okwekolera ntandika okulekaana gundi twakulabye. Yes yagenze kumulaba ng'akola. Kitegeera muleke abantu bakole. Let people be. Yes, then eri abawagizi ku mulundi guno kano kagenda eri abawagizi ku mulundi guno mufeeyo nnyo okulonda abantu be mujja okuholding accountable nga waliwo ebigaanyi kubanga musimba layini musana ne mwekuba ebikonde ne mukola ki ne mulonda omuntu ne mumusindikayo ne mutandika omusasula miliyoni 2 meka ku musolo gwennyini gwe musasula ne mutuuka nga waliwo ebigenzo obubi ne mudda ku peji y'edikenzo
Wanje gwe mutalonda emutandika osaba Dickens accountability ate nga gwe balonda mulala Bebe Cool accountability ku bizibu naye nga mulina abakulembeze LC1 paka waggulu ku president nga mwalonda mu ffumbiro be mwalonda bwe muba mulonze Chairman Nyanzi ababuulire lwaki enguudo mbi mu kitundu kyammwe okitegeera si kutandika ate kunenya gundi Edikenzo babeera ku peegi z'abayimbi n'obasanga mwe mutusibye mu bwavu n'oga Katonda naye nga gwe yalonda ali eri yeebase ng'omubuuza ani MP we wammwe nga tamumanyi ye bwe yagenda otiikinga yatiikinga mbuleera oba baasi kubanga anti abasajja n'abanenyeza bwerero oli yayimira n'abagamba gwe buli wolaba mbulera kola ki anti si kyambulera yokka olwo n'abatiikinga baasi olw'ekinyumu gw'onoonya kabonero enkumbi olw'ekinyumu waliwo apikinga zino sayini ebbiri eza UPC olw'ekinyumu mubikomye mulekeraawo ebintu by'okukyamuukirira ne mulonda abantu ne mubawo obuyinza ate ne badduka mu ggwanga okitegeera muvemu ebyo ebintu by'okukyamuukirira mulonde ababaka abagenda okudda bababuulire nti tutuuse wano ku nsonga bwe ziti okitegeera vote issues not wolokoso okitegeera ebintu by'okujjanga ne munenya abayimbi ne muyiika ku peegi y'omuyimbi n'afuna komenti 3,000 mumubuuza enguudo z'ennakawuka z'atamanyi okitegeera naye nga muyinayo ababaka temubanyegako bo naye nga buli mwezi mubasasula ku musolo okitegeera ne bafunirako ne za allowances endala nnyingi nnyo naye ne mutuuka okubanja accountability ne mugenda ku peegi ya Bebe Cool ne mufuukira eyo ekizibu okitegeera Bebe Cool talina kyagenda kukolawo ku bizibu ebyo lwaki kuba tatuula ku lukiiko lusalirawo ggwanga ku nsonga ezo muvunaane abantu abatuufu soka weebuuza ani chairman ku kyalo mumanye ababaka bammwe abakulembeze bammwe ku buli level ekyokubiri mumanye ne roles zaabwe ekyokubiri eri abavubuka waliwo enkola za gavumenti nnyingi nnyo ezisobola okufevalinga singa oba ng'ojje ebyobufuzi mu mutwe gwe naye gwe okimanyi nti omuntu agaana okukulaakulana olw'okuba ye bamugamba mbu ssente eziva mu gavumenti ssente za kibi naye ng'omuntu akugamba nti ssente za PDM ssente za kibi yaafuna omusaala okuva mu gavumenti bw'okyogerako n'akugamba mbu ezo ziri mu mateeka amateeka tewali teeka liyita nga pulezidenti talisayininze okitegeera kati tebabasiyaza ne bw'oba weesize lutamaguzi akukiikirire lutamaguzi ate talina kutegeerera kutuuka kusalirawo ky'olina lya kyaggulo okitegeera sigalamu amagezi agategeera ng'omuntu omanye nti bannaayi nange kana akasente we nkakwata ne nkasa mu nnimiro yange kalina kikagenda okwongerako PDM eri bweti nawulirako nga muzeeyi abinnyonnyolaawo sibiri nnyo sibitegeera nnyo naye nabiwulirako bakwata emiliyoni y'essente ne bagikuba ng'emiliyoni eyo osobola ogigulamu ensigo za kasooli n'ogulako endokwa z'emmwanyi n'ogulako katugeze ebijanjaalo n'ogulako ba kabeji okitegeera abantu bangi abalina amataka mu byalo n'okwata yiika yeeja obeeza nnya oba konna ka space koyina nogenda ng'opartition aga nti wano kanteekewo wano kanteekewo wano kanteekewo sizoni egenda okuggwako eyo emiliyoni eba ekoze ki eba ezadde naye ffe twagala tulowooleza abantu olw'okuba mu Kampala osobola okuspendinga emiliyoni mu nnaku 2 twagala tulowooleze n'omuntu w'ebugiri nti naye bw'alina okukola era twagala tumulowooleze mbu emiliyoni terina makulu okitegeera so nsonyiwamu tekiba nakukuba nti e Kampala tuspendinga nnyo abantu ababagamba nti temukwata ssente ziva mu gavumenti oba temukkiriziganya na bintu gavumenti byereeta bakibagamba lwakuba nti bo balya ku mbeera yammwe embi tayagala gw'okyuse bulamu embeera yaabwe embi ye campaign
what do they use? Ye campaign point yaabwe. Yes. Nti bw'onaakyuka tajja kuddamu bikugamba. Abantu abo bw'onookyusa ku bulamu bwo omwana we agenda kusomera asome. Okitegeera kubanga bo mulimo gwabwe ku complaininga ku ebyo ebibi mu bulamu bwo. Kitegeeza bw'oba obulamu bwo oli bulungi, they have no job, they have no business. Kati don't give those people a chance. Okitegeera bwe wabaawo ekize programu z'abavubuka gye ziri nnyingi. Gavumenti zeereeta ng'omuntu asobola okugyayo akasente n'okateeka mu bintu byo n'obigattagatta ne bikola. Naye abantu bajja ku byalo eyo ne bayita mu bukansala ne babagamba mbu ezo sente za kibi ate nga ko byogere be bakasasudde. Okitegeera sente za kibi. Kati teri sente ya kibi kubanga ne sente ze muwaayo ng'ebiweebwayo mu makanisa temumanyi oba ziva mu masabo kuba mwe bazibawanga balance ku maduuka. Ne ku maduuka batwalayo ntwale. Sente zitambula ziti. Okitegeera kati gwe omuntu yenna alimu amagezi baako okoma mu kuwuliriza bannabyabufuzi. Bawulirize to some extent naye baako ebintu by'olaba n'amagezi go wetegerere. Ezo sente ze baleeta simanyi PDM simanyi zino z'abakadde zino myoga ziva mu musolo gwe tuwaayo nga bannansi. Zikwate ozikozese bwe baba bazikuwoze zizeeyo n'abalala bakole ki bazitwale. Naye tobeera awo n'okolima ne bwe kunaagendako omukulembeze gw'oyagala bw'anaabaamu amagezi era naye eggwanga alina engeri gy'ajja odditambuzaamu era gwe bonaaba oli awo ng'olimbya complaininga era naye omulembe gujja kukuleka era gukuleke ng'omuvuma. Kitegeeza buli omu ojja lowooza nti buli omu mubi. Kasita embeera yo tekyuke ng'ogamba kakati ono omukulembeze aliko ye mubi ng'avaako ng'era egaana okukyuka ng'era omwekwasa paka. Kyensinga okumanya ebigambo byammwe tebiggwa malojja. Omulabi waffe omulungi nsaba akkirize ate episode eddako tugenda tutandikirawo wennyini kubanga ebyokwogerako ebiruma omuntu wa bulijjo ebikwata ku entertainment kuba nayo tuyitayo in one way or another tujja kuddamu ate tusisinkane inshallah. Episode eddako tugenda gibateerayo mujja giraba olujja lunaku lwa Sunday inshallah.